Yino engeri kabaka wa Saudi Arabia aliko essaawa zino gye yattamu omusaudi munne nga entabo eva mu kulwanirira ddembe ly'abakyala. Omwami gwe twogerako eyattibwa ye Khashoggi, ffenna tujjukira amawulire g'oyo omwami okuba nti yattibwa mu ggwanga erya Turkey gye yali alaze okufuna empapula ezimukkiriza okuddamu okufumbirwa. Wabula amawulire ago engeri gye gaabalukawo mu bwangu, Abamerika baasigala balondoola era nga baagala kumanya Khashoggi lwaki attiddwa. Katuddeyoko katono. Khashoggi ono musajja nzaalirwana ya Saudi Arabia era nga yali munnamawulire. Kati nno obwannamawulire bwe ne bumuzaalira ebizibu mu ggwanga lye erya Saudi Arabia. Ffe nga olaba nti mu ggwanga lyaffe erya Uganda mulimu bannamawulire abafuna obuzibu ku mawulire ge bagendanga basaka neteekako ge bateeka eri abantu ge balowooza nti nno gasiga bukyayi mu bantu. Weekitiibwe kyali ne Khashoggi. Embeera bwe yalaba ng'egenze mu maaso mutataaganyiza emirimu gye teekako ne famire ye, bw'atyo n'afuluma eggwanga lye erya Saudi Arabia n'agenda n'atandika okubeera mu ggwanga erya Amerika. Mu Amerika omwo gye baamuweera obukuumi teekako n'obubudamu okuba nga abeereeyo. Khashoggi yatuuka ekiseera ng'ayagala kuddamu kuwasa. Bw'atyo eggwanga lye erya Saudi Arabia ne limumma empapula eza divorce, okudivorcinga mukyala we ali mu Saudi Arabia ate awase omukyala omulala omuwarabu munne gwasinkanye mu ggwanga erya Amerika. Bwe batyo baamusalira amagezi ne bamuwadaawada mpaka gye baamutwalira ettaki okulaba nti afuna empapula eyo nno gye yagenda teyadda. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange nkuterayo updates ku biki ebigenda mu maaso. Twogera ku buli nsonga yonna, oba eri politiko oba ya bulamu bwa bulijjo oba nkuba kyeyo n'ebintu ebirala. Nga mu ekyo twagala backkeepinga kubeera nga muli updated ku bintu ebimu. Wano tujja kusoma kuwabulwa, teekako n'okumanya biki bye tubadde tetumanyi wooba oliawo. Commentinga bw'oba omaze okulaba video tumanye nti no video ze tukuterayo zikutuukako bulungi nnyo, ate era kituyambako naffe okukyusamu mu biki bye tubadde twogeddeeko oba mu nsobi ze tuba tukoze. Layikinga. Kati nno mu ekyo katugendeko mu mawulire ganeeno twejjukanye bulungi Khashoggi yaani ki ekyamusana ani yamutta ate era tubeere nga tukomawo. Omukulu ono Jamal Khashoggi yali omu ku bannamawulire ab'amannya mu ggwanga erya Saudi Arabia era nga ali ku lusegere nnyo olw'abakulembeze abali mu gavumenti ye Saudi Arabia. Wabula mwaka 2017 Salman omukulu omukulembeze ow'okuntiko ow'e Saudi amaanyi bwe gamukendeera n'alonda mutabani wono okubeera omulangira alinze okumuddira mu bigere, kubanga Salman bw'afuuka omukulembeze ow'ennono ow'e Saudi teyasooka kuteekako mutabani wono. Kakati olwo lwakyusa ebintu, bw'abikyusa n'obuyinza n'amuwa bungi obw'okuddukanya gavumenti. Bw'atandika okuddukanya gavumenti ayina ebintu bingi bye yakola ebitaasanyusa abantu abawerako, ng'abamu ku abo abataasanyuka mwe mwali Jamal Khashoggi. Kati Khashoggi n'atandika okolokota Muhammad bin Salman ng'ali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Bw'abeera Saudi Arabia, Salman naye n'amuteekako akazito. Bw'amuteekako akazito n'awabulwa nti bw'onoosigala wano ojja kufa. Kwe kusalawo okudduka n'addukira mu ggwanga erya Amerika mu mwaka ogw'2017 era yaddukirayo mu June wa 2017. Amerika n'emubudamya era we yafiira nga aweereddwa akkiriziddwa n'okubeera mu Amerika nga resident. Wabula bw'abeera eyo yagenda maaso nga akolokota eggwanga erya Saudi Arabia kubanga yafuna omulimu ogw'okuwandiikanga mu lupapulo lwa Washington Post, lulimu ku mpapula ez'amaanyi mu Amerika, ng'awandiika ekirowoozo kye OPD article mu lupapulo olwo buli wiiki. Naye ebirowoozo bye bingi nga bikwata nnyo ku bukulembeze bw'eggwanga erya Saudi era nga nti obwakabaka bw'e Saudi bususse mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu. Ebiwandiiko bye bingi ebyasembayo bwe bityo bwe byafaanana era ekintu ekyaleetera gavumenti ya Saudi Arabia nayo okumukolokota ng'ali mu Amerika. Kakati era mu kaseera katono ng'ali mu Amerika yasisinkana omukyalo ow'emyaka 36 mu kiseera ekyo, Hatis, eyali asoma diguli ey'okusatu PhD, era bwe baasisinkana ne bafuuka ba mukwano era ekyali kiddako
ne batandika kuteekateeka kufumbiriganwa mu butongole. Mu Septemba wa 2018 Khashoggi kwe kusalawo abiteekemu engatto agende mu ggwanga erya Turkey ekyali kimutwala ettaka mpuliriza nkikunnyonnyodde nga ayagala kufuna empapula okuva mu kitebe ekye Saudi Arabia mu ggwanga erya Turkey, empapula ezisazaamu obufumbo bw'obwasooka obw'e Saudi, era nga bwe kiggwa olwo alyoka awase mu butongole muganzi wono Hatisi. Ekyamutwala e Turkey kubanga yalowooza nti Turkey nsi y'amaanyi nga kijja kuba kizibu Saudi Arabia okolerayo effujjo. Amawanga gaali gawera gye yali asobola okugenda, naye yasalawo agende mu ggwanga erya Turkey ng'asuubira nti eyo kijja kuba kizibu abe Saudi okumutuusizaako obulabe ng'ali mu nsi eyo. Mu bufunze empapula yali asobola okuzifunira ku bitebe ebiwerako. Yali tasobola kudda Saudi naye ng'asobola okugenda ku bitebe ebirala. Kakati Abamerika abe Saudi nabe empapula baagaana okuzimuweera mu Amerika mu kitebe kyayo. Naye ne bamugamba empapula ezo tujja kuzikuweera e Turkey. Kakati naye Khashoggi bwe yatunulamu, Turkey ng'alaba nsi yeesobola, Saudi Arabia gyetayinza kumala gajooga kukolerayo effujjo, kwe kukkiriza ajje. Era bw'ajja ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 2 Oktoba 2018 lwagenda ku kitebe kino okufuna empapula, yagenda ne muganzi woono era ye n'amuleka wabweru w'ekitebe. Khashoggi n'ayingira. Bwe yayingira essaawa esooka n'eyita, ey'okubiri, ey'okusatu, ey'okuna nga tafuluma. Bw'atyo musajja mukulu omugenzi essaawa zino eno Khashoggi bw'atyo bwe yattibwamu nga kitegeerekeka nti omukungu aliko essaawa zino oba kabaka aliko essaawa zino oba prince ye yeenyigira mu kutugumbula okutta Khashoggi. Khashoggi jjukira baamutta mu ngeri etiisa ennyo, ono nno nga baamuwaatanga kisolo, baamukwata ne bamusalako olususu lwe lwonna ne bamuwaatako olususu ne bamuleka nnyama nkalo, era ne bamugottagotta. Olususu olwo lwe baasindika eri abantu be okukakasa nti nno Khashoggi amaze okuttibwa. Gw'abadde yeebuuza ki ekyattisa omusajja ono? Ekyattisa omusajja ono kwe kulwanirira eddembe ly'Abasawudi. Teekako n'okuwandiika ku biki ebigenda maaso mu ggwanga lya Saudi Arabia nga Abawarabu, dark secrets zaabwe, biki bye bakola ebyo ebimenya amateeka ne bigenda nga biri uncovered, biki bye bakola ne bibeera nga babikwese ensi obutamanya. Najjayo obubi bwabwe, omunno nga mwe muli obukambwe bwabwe, mwe muli okusosola, mwe muli okutugumbula abantu, obutabawa ddembe lyabwe lyabwe bange, obutabawa ddembe lyabwe lyakwogera ku biki bibaluma yadde okwemulugunya. Ebintu ebyo bye yali awandiikako era nga yafa awandiise n'obutabo bungi nnyo obukwatagana ku the Hashemite Kingdom of Saudi Arabia. Era bw'atyo yawandiikanga na biki ebifa ku bwakabaka obwa Saudi Arabia, omunno nga mwotadde ennyumba y'olulyo olulangira oba ennyumba yabo abafuzi abali ku ntebe. Era bw'atyo yawandiikanga omuvubuka oyo okuba nti azze nga akola ebikolobero ne bibeera uncovered oba ne bicoveringbwa by the royal family. Era ng'ono yali asaba n'okusaba abakyala bawaabwe eddembe lyabwe nga abantu abalala. Omunno nga mwe muli eddembe lya dressing code, mwe muli eddembe ery'okusoma, mwe muli eddembe ery'oku expressinga themselves in public, mwe muli eddembe ly'okukola ebintu ebyobulijjo. Omukyala ng'alina okugenda ku mulimu n'akola, omukyala asobola okukera ku makya n'akwata BMW ye n'agivuga n'atambula n'agenda. Ekintu ekyanyiiza omukulembeze Biden n'agamba ono omusajja andagira atya okukola bino ABCD ate nga nze ndaba tebirina kukolebwa. Munnange bwe batyo ne bakola oluwenda ne bapangapanga okulaba nti batta omwami ono. Ate nga amawulire amalala agajja gagamba maybe nti omukyala gwe yaddamu okufunira mu ggwanga eryo erya Amerika ng'ayagala okumuwasa, maybe mbunga naye yali mu lukwe olw'okugera engeri gye bagenda okuba nga battamu omusajja ono, kubanga munnange byonna byatandikira mu kukola ki? Mu marriage proposal. Ayagala kuddamu kuwasa, azze afune empapula, yajja n'omukyalo oyo. Kigambibwa nti Khashoggi olwayingira munda bw'ati we teyaddamu kufuluma, omukyala
mbu yabeerawo n'alinda an hour past nga laba Kashogi takola kitakoma, meaning nti entambula za Kashogi zonna zaali zimanyikiddwa. Wano wenjagala okubuuliza, we waba enga omukazi ono teyali mu lukwe lutta Kashogi, how did the people know nti Kashogi agenda kujja ku ssaawa bwe ziti kukola bwati ne bwati ne bwati? Omuntu omulala ayinza okuŋŋamba babeera babimanyi kubanga bw'aba asabye nti agenda kujja era people babeerayo nga bamulinze. Kale katwogere ku ekyo kyonna nti babeerayo nga bamulinze, gwolowooza omukyalo ono ali innocent? Jjukira mu nsonga z'ebyobufuzi abakulembeze basobola okweyambisa all sectors ezikulinaanye okulaba nti no bakufightinga in one way or the other. Therefore they can use your family, they can use friends, oba they can use partners, abantu bobeera nabo nga abakyala n'ebintu ebirala. Nze ndowooza omukazi ono tali innocent. However, nga government ya Saudi Arabia yavaayo neeyiririra family ya Kashogi yonna, teekako okubawa a promised life Kashogi gye yali abawa omunno, ng'abaana basomera mu masomero ga bbeeyi, abaana bavuga amamotoka ga bbeeyi, babazimbira zi mansions, everyone has his or her own, ate nga yaleka abaana bana n'omukazi alivinga obulamu obukyasingidde ddala. Yeeyo nno compensation gye baabawa nga bo family oluvannyuma lw'okugyawo the head of the family, twogera ku mugenzi Kashogi eyali aprovidingira family. Gwe ebintu binene obirowoozaako okyajjukira Kashogi, ki ky'omulowoolezaako era gw'olowooza eggwanga lya Saudi Arabia liri safe okubeeramu? Gwe naabadde tamanyi engeri gye batwalamu amateeka gaabwe, tolowooza nti no yene essaawa okubanga otandika okugula amaaso go n'obeera nga olaba batta munnansi waabwe bwe bati? How about you? Gwagenzeeyo obugenzi? Twesange mu comment section.